Faayo. Erinnya lyange nze Margaret Nakiberu Wagaba olw'ekisa kya Katonda head teacher w'essomero lino era abangi gwe bayita Jjajja Nakapinyi. Twebaza Katonda olunaku lwa leero tukyazizza Bishop wa Mukono Right Reverend Enos Kito Kagodo era nga zo tukyalira pastoral work eya bulijjo okulambula abakristaayo be nga wanaze kulambula abaana naye ng'ekisinga obukulu atubedde okuggulawo ekibiina kino classes zino eza early childhood development oba abasinga obungi gye bayita nursery. Twebaza Katonda nti ekitongole kya Fields of Life Uganda kyatuwa omukisa ne kituzimbira classes zino. Kyamazima bakoze bingi mu ssomero lino nga okutuwa science kits, okutuwa textbooks, balina n'abaana be baweerera mu ssomero lino. Kale ne twebaza Katonda olw'ekyo era twebaza ne gavumenti ya Uganda nti essomero lino omusingi gwalyo gwa primary ye Nakapinyi Primary School naye ng'eno ye Nakapinyi ECD Center. Abazadde baffe twebaza Katonda kubanga mutubeera ne mutuwa abaana bano naye gavumenti erina kyekolako kyetuva twongera okubajjukiza nti abazadde obuvunaanyizibwa bwammwe obw'okuliisa abaana obw'okugula yunifoomuzi z'abaana obw'okugulira abaana ebitabo n'ebyokukozesa tubasaba mufube okulanga mu butuukiriza. Twebaza Katonda nti ne bishopu waffe bw'abadde ayogera gye tuli kyekimu ku kyasinze oteekako essira nti abazadde batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe. Gavumenti etusasulira abasomesa, gavumenti etuwa ebitabo oluusi bye tukozesa naye ate tetuwa by'abaana bye bakozesa. Nolwekyo bazadde baffe mufube nnyo okulaba ng'abaana baffe bafuna ebyokukozesa. Abasomesa b'e Nakapinyi mbeebaza, mwebala omulimu omulungi gwe mukola mu baana bano, mwebala okwaniriza Bishop naye okusinga ennyo mwebala okufaayo eri omwana w'eggwanga. Era kyetuva twebaza ne gavumenti ya Uganda nti yatujjukidde kakati akasaala yayongeddeko. Tusaba Katonda nti gwe batwongedde omusaala ate twongeremu n'amaanyi agakola twongere okulaba nga tuzimba eggwanga kubanga tugamba because we are the nation is and the nation is because we are. So as teachers bwe tuba tetukoze nnyo eggwanga terigenda kuba bulungi. Mwebale nnyo abazadde abazze tulaba ababaddewo nga twaniriza Bishopu. Mwebale taata mu Katonda Bishopu waffe Enos Kito Kagodo. Mwebale abasumba mwenna ababaddewo olunaku lwa leero. Wa Katonda n'ensi yange. Venerable Rotan Kampirukwago. Byerio. Bawapeti. Eryo ly'erinnya lyange. Abazadde tusanyusa okubalaba mwebale. Kale nno twagala okubaaniriza mwebale nnyo okujja ate njagala kubeebaza olw'ennyimba ze muyimbye ne zabbuli ze muzzeemu mukutte bulungi.
temubyera mumanye amakulu ago mugakwate mugategeere. N'abasomesa nabo omukulu w'essomero weebale okufaayo. Nenjala kwebaza namwe munanzikiriza nakapinyi lyali essomero erimu okutumayo soka kubuuza nyaba inspector mwatulanze eki tegamba nakapinyi nga ye nakapinyi noli. Nenjala kwebaza Katonda essomero likyuse nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala kati erimu ku masomero agasanyusa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njala kwebaza olw'omulimu gwe mukola wano. Katonda yeebazibwe. Njala kwebaza abasomesa kubanga edimiso sitakola yekka. Mwebale nnyo ate n'okuteekateeka abaana baffe obulungi. Waliwo gy'otuuka ngalaba abasomesa bali ku luwalo mulabiriza ajja abaana ne baddamu nabo ng'ennaku ebaluma kubanga twabadde kwagala mu kuteekateeka. Nenjala kwebaza abasomesa kubanga balabye nabo nga bayimbira wamu baddiramu wamu. Abala badde eri n'okulatta n'alatta oluusi ne bikoma nammakkati nesi n'abagamba kale mulekeraawo mugende bw'ate munnange nobakakabukasi. Naye njala kubeebaza omulimu gwe mukola awamu ne administrates ate n'okuteekateeka abaana baffe mu by'obwa Katonda ate n'omubuulizi chaplain. Naye njala kumwebaza olw'omulimu omulungi. Mwe kati mwe maanyi ga ssomero ekirungi mwe mukono gwaffe ng'ekkanisa mwe mukono gwaffe era nze njagala kubasaba tukwatagane bulungi. Maze okuloopa ewa inspector ono ne mugamba bakola omulimu era mwe tubasaasira kubanga kati mulembe gwe bannabufuzi abaagala okulaga nti bwebali oba kyakoze kirungi oba kibi naye ayagala okulaga nti bwakola ki. N'abannabyabufuzi abalina ettima abaagala abaana baffe bajje bakule nga bajja kukula to grow age emyaka gyeyongereko omwana afulume nga talina kyakoze eki kyamanyi. Ekyo nno kya bulabe bunene. Nze njala kubasaba bwe baba boogera bwe baba bakubiriza bakole evaluation bajje bamale okutunuulira ekitundu balabe balyoke boogere kye boogera. Twebaza wano era twebaza nnyo gavumenti nyaba inspector wano mutuwaddeko ku basomesa okusingako awalala. Wano waliwo ku basomesa twagala kwebaza naye era oyinza okwesanga nabo nga tebakola ki tebamala kubanga era mpuliddemu waliwo bye bagattako olw'okutuukiriza okusomesa obulungi. Kati njagala kubasaba mikwano gyange abazadde temuwudiisibwa namanya namuyenje primary sukuulu. Kakati nze mba njogera ku masomero gano sigoogera nti kubanga kyenina okwogera naye nze gye nasomera naye era ffe twanywanga obuugi ekidenga kivuga ekyaki eky'obuugi era wotaasasulanga ssente nga bakugobanga ozikima. Naye ffe twanywanga obuugi twatuuka wagwe tulyanga kawunga naye naddala obuugi nga tteeka. Mulina okunywa obuugi. Abasooka banywa ku break ffe abawaggulu ne tunywa ku lanchi ne tunywa obuugi ate nga buwera ne tulyoka tugenda mu maaso n'okusoma. Kaakati naye waliwo agamba temusasuladde ekintu kyonna temugoba abaana olw'emmere. Baagala kutta baana bammwe eryo ttima. Enjala bw'ekuluma mu lubuto omutwe gwe gukola ki? Tolina kyojja kuteeka mu mutwe muno. Ate mutegere bannange abazadde obulamu bwakyuka. Obulamu abw'abazadde abali mwe mwakulirako kati bwakyuka. Bano abaana emibiri minafu nnyo okusinga egyammwe kubanga n'endya yakyuka. Muntegera bulungi? N'endya yakola ki? Yakyuka. Tuli twalyanga ebikajjo twalyanga ffene mukulu Tamale bwe twakola ayimirirako. Solution and what have you? Kakati onoleka omwana wo n'atalya najja n'asiiba mu musana n'asiiba enjala muzadde gwe ogenda okufiirwa. Oli ali waggulu yaafunamu kubanga bajja kuyenjerera ku byalo
kampeyini wezijja ne badduka ne balonda ne bakola baki. Naye gwe omuzadde gwe nannyini muntu gw'ogenda okukola ki? Okufiirwa. Nsaba mufe ku baana bammwe. Ekkanisa n'amasomero agaffe kulya. Ekyo sigenda kikyusaamu. Agamba omwazadde towaayo kantu konna, abaana bakiri basibe ku ssomero oba tebalina bikozesebwa. Lyempita ettima. Kubanga abazadde abamu baakujjukiza, abamu baakufubisa. Nze mbagambye nze nava wano nagenda ku Bishop Secondary era amasomero gonna nga sega kyaki. Nze abaana bange batandikidde mu masomero w'ensa w'embeera. Mwana wange kati eryakozeemuko kajanja. Naye aboogera abaana bwe tebasomedde mu masomero gonna tebamanyi be bayitamu. Naye nze mbimanyi ku lwange n'abaana bange. Kakati njagala kubasaba temuwudiisibwa. Ekyetaagisa okukola kikole ki? Kikole. Kubanga ku nkomero gw'ojja okufiirwa oli ng'ali mu butaalabu. Mwede bazadde bannange era njala kusaba bannabyabufuzi abakubiriza abazadde nti gavumenti yasasula byonna baleme kutulimba. Gavumenti etuwaako ekitundu kyaffe ky'abazadde. Ago ge mazima. Owulidde baleme kubeera balimba nammwe ne babalimba ne mukola ki? Bannabyabufuzi baleme kuba bafirimu sita. Manyi firimu sita tafa, bamukuba essasi limuyitamu n'asigala ng'atambula. Baleme kuba bafirimu sita. Ekyo nkimaze bannange. Naye abazadde mwebale abafuddeyo n'okujja wano kabonero kalungi. Mbasaba temulekaayo. Mulambule amasomero gano aba accountability. Obanga mwali akasente kakuzimba kikomera, ekikomera kiruwa. Bwe kibaawo sanyuka n'ettaamu endala leeta. Obanga wadde sente za mwana kulya, omwana alidde, bw'aba alidde ekyo kimala. Bishop bange mwenyigire. Ekyo isaba naye nga twebaza ti engeri yokka ey'amasomero gaffe naffe okusituka tulina kukwataganira wamu nnyo nga tugenda mu maaso. Njagala kwebaza nnyo Headmistress olw'okukwatagana obulungi ne bapatana baffe abatuyamba. Omanyi bano abazungu bantu ate n'okikolamu kirala ogwo mutawana nga guuze bwagenda takola ki? Tayagala butali bwesigwa. Naye bw'olaba omuzungu ng'akomawo omanya abantu bweki beesigwa basiima. So njagala kwebaza okukwataganya abantu bano obulungi ne basigala mu ssomero nga batuyamba nga baligattako omuwendo. Bonna nga bumenye wano bonna bano obatwebalize Field of Life n'abalala bano bwayogeddeko Basaluganda beebale nnyo. Njagala kwebaza kyangu nnyo kubanga tubalina Land Surveyor gyali newulya ettaka tugenda kikwataganya mangu kyoba okolakola bukozi follow-up nakutuwa byetaagisa tubeere nga tukola follow-up. Abaana mwebale kusoma kyangu nnyo kubanga tubalina Land Surveyor gyali newulya ettaka tugenda kikwataganya mangu kyoba okolakola bukozi follow-up nakutuwa byetaagisa tubeere nga tukola follow-up. Abaana mwebale kusoma okulinga butakyasoboka kubanga tebaakuzibwa bulungi. Era mubiraba omuntu nga takuziddwa bulungi oluusi bisimattuka, oluusi tebiba birungi nnyo. Kaakati twagala ffe abaana baffe bano, omwana ng'ayise mu ssomero lino edda gwe baayitanga amasomero ga minsani, ng'omwana oyo alinamu ekyenjawulo okusinga ku mwana ayisa awalala. Kubanga ne bw'asoma tulabye abayivu bangi balina zi diguli nnyingi, naye lwakuba talina Katonda ne diguli ze tezikola ki? Tezigasa. Musanga yenna atamidde anywedde omwenge ttaayi agisibye etunudde mugongo afuwa oluzungu luyitirivu. Nagamba nti kati ono yasomera ki? Nakojja wange yamuyitanga Zimonkere. Teganga okusoma kwe tekukola ki? Tekugasa. Kati gavumenti erwana n'enguzi. Enguzi tunagirwanyisa eno mu masomero. Omwana n'ayiga nti okulya enguzi bubbi.
okozesa esente esaliziza obubbi. Kegamba abaana obuntu tulina kubuzimbira eno wansi. Kakati tulowooza nti ekigambo kya Katonda kyekisobola okuzimba omwana n'akula nga mulamba mu mubiri ne mu mwoyo. Abantu bakola bye bakola kuba emyoyo gyabwe mifu. Kale nno njala kwebaza abasomesa ate n'okubasaba bannange, mu masomero mangi etugenze, Bishop olugenda, Bishop twamuyimbidde kyawedde. Bino si byange mikwano, bino by'abaana. Muwulidde? Mbasaba abaana abatica buli kaseera buli lunaku abaana bano babeere nga baddamuza buli omwana alyoka ave mu ssomero wano ng'alina ebitundu ebisukka mu 7 by'amanyi, kubanga ayiga ebibye n'ayiga n'ebyekibiina kye yavaamu n'ebirala. Mubajjukize ate mmanyi mulina waliwo omwana agambye waliwo nannyini mutwe, mulina musobola okutaputa ebyawandiikibwa bino omwana n'abifuniramu ddala amakulu, kubanga birina amakulu. Kakati ekyokubiri, sitaani tulwanyisa kati sitaani agenze n'asiga mu nsi obukaawu, obutwa bungi mu nsi. Ate mu abazadde kyemutamanyi, sitaani ye akyusizza. Tajja kuyimirira ku katuuti nga bwe nyimye ne mbagamba bannange obubbi bubi, bannange okutemula kibi, bannange obwenzi kibi. Kakati sitaani akyusizza version, ajja mu ngeri ennyangu. Ebyokulabirako biri bibiri era mugenda byekakasiza wano olwaleero, Mukama ng'akkiriza. Ekisooka, sitaani aleese engeri nnyangu nnyo naye ng'ekwata obwongo bw'abantu. Bwe bakutte obwongo nabiteekesa mu nkola. Waliwo ze tuyita eŋŋombo. Ze tuyita ki? Eŋŋombo. Eŋŋombo ejja mu nsi omulundi gumu bweti, ogenda okulaba abantu bonna ng'ebakutte, eggwanga litambula bwe lityo, ensi yonna ng'ekikutte ng'egenda. Mwene ebigambo bye muwulira wano nti twakoowa. Twakola ki? Twakoowa. Ekigambo kyo makinti nti kikooye, kikutte ensi yonna. Buli muntu muki? Buli muntu mukoowu. Bataata mu maka gaabwe baki? Kati omutawana we gujjira ne maama akoowe, n'olyoka osaasira abaana. Kati bakoowa n'abaana ne bakola ki? Buli omu tayagala kumanya buli omu muki? Mukoowu. Nina omuyimbi yayimba buli muntu mukooye, n'alukomya awo oluyimba, naye akoze eki? Kubanga abantu bonna baki? Ate bakoowa buli ki? Buli budde. Eyo ng'ombe ekuti yajja mpola mpola naye kati nekwata obwongo. Mitima gyakaluba, era emitima mikalubo, mitima gyakola ki? N'ebyajjanga byakwogera munnange emitima gyakaluba. Ate naye nsisanga mu Bayibuli Katonda ng'agamba nti bannange Mukama ajjamu omutima ogw'ejjinja oteekemu ogwaki? Naye abantu abasinga emitima gya mayinja kati. Omugamba asasulira omwana emmere alye, mitima gyakola ki? Gyakaluba. Omwana awaka omugamba kola kino, emitima gyakola ki? Bannange abaana basooke babeere wano tebagenda. Mwana nze ndi 10 tenkuyitamu kubanga ali ki? Bizze mpola mpola, bigenda bikola ki? Naye ebina kye bikwata ku baana baffe, ku nkomero ogenda okwesanga buli mwana wa mputtu, buli mwana tagambikako, era omugamba bweva ku kkubo ali 10 tetavaayo wakiri emmotoka emuyitako kuba ali ki? Ebyo bizze mpola mpola ne biyingira. Njagala kubasa mubigenderere, musabe Katonda amakulu gaabyo galeme kuvaayo. Ennyimba zijja, twamala kwogerako nga bannaddiini, kati UCC netuyambako ennyimba ezimu ezigoba. Basampolingeko muwulire ekiri ewammwe eyo. Ama abato nnyimba kize muwulire eyo. Era baneka mbabuuliremu abatambula. Abakola ki? Kakato kyasobola kuyita ku bypass ssaawa 2. Mumanyi ekiriyo? Peva. Tema ki? Bakuba ndongo, niyo obwongo babugambye kutema ki? Temuwulidde bazadde abaana batemyeko ensingo.
jjajja agaanye okufa agaanidde mu maali yaffe n'amutemako ki omanyi gye biva olulala wangi abazadde mubirabye kaakati omwana wajjula kiwala atakyalandira oyo n'atakoma agatteko nvunza ya nankya agenda okukyusaako ng'ali mukuba effeeva abanga awummulamu ne baleeta etema ensingo kaakati aba akyali awo nokagamba kinnawolovu kaka byonna biri awo tobitegeera kavuyo kaki mu byonna tiwekigulumiza katonda nakiki obulamu ne bukala obulamu ne bukola ki ne bukala abantu ne bavunda tewaliwo kikutte ku mutima gwe tewali kikutte ku bwongo bwe kiba tugamba ng'ekkanisa mu masomero abaana mubayigiriza ennyimba ez'obwakatonda tusaabululeko ku butwa buli bannange bino bikulu mubitwale nga bya kitiibwa omwana ng'akomyewo awaka nga tanneebaka mugambe katuyimbe oluyimba lwaffe katuddemu zabuli yaffe onooba osabye kisingako okuyingira obuliri nga kamuje niwebikka bwebisi ne bukya ate n'ofubutuka n'ogenda ne zitwala ne zikomyawo naye nga toyogedde ku katonda omulundi n'oguki n'ogumu njala kwebaza kale nno mwekuume ekinaakubeera kutegeera katonda kukomako n'otagenda mu bintu ebyo ekyokubiri ekireese omutawaana mu ggwanga lyaffe abalala okweyongera ennyo bya bulogo byakweraguza lubaala asudde abantu eddalu abantu baloze bannaabwe eddalu kyobola twetaaga katonda n'atuwa ekisa n'ayingira mu mitima gyaffe n'atuwa emirembe abantu beetakulidde ebizibu kweraguzalaguza n'aleeta waka byatasobole ebimufuukira omutawaana lwaki tojja eri yesu olokoka bulokosi byonna nga biwedde n'akuwa emirembe n'oba mwavu nga tolina bingi ojja kulya akamereko nga kakka ojja kutambula nga tolina mpalana kubanga yesu anaakukuuma mu kisa kye basabira emirembe egyo gibeere nammwe gibeere n'abaana gibeere n'abazadde gibeere mu ssomero lino manya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu